بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. tumtenda Allah subhanahu wa ta'ala na matenda marungi agatalimbu bonna adobukende bonna siba Allah subhanahu wa ta'ala bungeza tukyali balamu tumusaba Allah subhanahu wa ta'ala atuwe obulungi obwe mu kiro kino ekyolwaleero era tumwegayirira Allah subhanahu wa ta'ala abeerenga ataasa obubi obukirimu. Twebaza badduba Allah mwenna abawaayo ebiseera byammwe byomu naatuulako waatudde okubeera nga awuliriza ku misomo gino gibaweerezebwa oba oliawo afunamu ekyokuyiga abanga tukimanyi tusoma kuyingira jjana ya Allah subhanahu wa ta'ala buli awuliriza omusomo guno oba n'abasomesa ffenna tufaayo okulaba nga ffenna Allah subhanahu wa ta'ala abeere nga atuwa ejjana. N'ekyo tubeebaza olw'okufaayo ne mbeera nga musoma. Waliwo ebibuuzo ebibuuziddwa wano idhnillahi ta'ala tugezeeko okubeera nga tubyanukula. Sala Allah subhanahu wa ta'ala abeere nga atuwa enyanukula ennungi esingako obulungi. Sookera ddala mwannyinaffe Sheikh Farid gamba nti singa abantu bambuuza amakulu nti twasuubisiza ku nniya okubeera nga enniya eyo ebeera mu mutima banga enniya yonna eya ibaada atalaffuzu biha bid'a bwebanga nniya yakusaala sola oba yakusiiba atalaffuzu biha bid'a okujatula n'ogamba nti nawaitu usalli farada salati subhi arkataini lillahi ta'ala imaman oba ma'muman Allahu akbar kiri bid'a era owozizza gwa naggomola bw'obeera ng'okikoze. Sheikh Farida abuuza nti singa aba ali waka ne batuuka okumulaba nga yeetegeka okubeera ng'agenda kufumba oba kakyayi oba yatekka ebyokulya bino bamubuuza nti waayi kiki ekyo nti nkya ŋŋenda kusiiba era somu yange eba efudde. Nedda, eyo si nniya. Wootuukira okutegekera abantu batuuka okukulaba nti kati wuuyo agenze mu ffumbiro okuteekako kyayi wuuyo amuteeka mu fulasika kitegeeza nti olwenniya oba wagireese dda. baba balabye bikolwa ebiraga omuntu nti enkyana asiiba naye enniya obeera wagireese dda toyina mutawaana mutukubuuza nti waayi nga ng'opakukapakuka ki Muganga enkya ŋŋenda kusiiba olwo toleese enniya mu kaseera ako era ekyo ekigambo kiba tekireese enniya wabula enniya wootuukira okubeera ng'ofumba kyayi obeera wamaze dda okugireeta n'olwekyo ekyo ekigambo ekyo kye bakubuuza no bagamba tikiddamu mutawaana. Kyeki kyofunamu omusango kyekiruwa kwe kutuula wansi n'ogamba nti nawaitu sawm gaden ana adai min yaumi shahri ramadan bihadhihi sanata farudan alaina lillahi ta'ala. Ebyo ebigambo bye twasomanga ebyo byebiri bidya okutuula awo n'obyogera ebikakasaako nti nkya nga bw'ogenda okusiiba. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Samiya binti Musa yina ekibuuzo kye yabuuzizza wano naga ti senga nuyirira n'enniya bbiri, senga mmalirira oba nuyirira enniya bbiri nti ŋŋenda kusiiba olwange n'olwa mukadde wange, oba senga nsalawo okusiiba era n'endiisa naye nga okuliisa kuno kko kwa muntu wange wa mukadde wange kikkirizibwa. Okusiiba tetusiibira, okusiiba obusiraamu tetukirinayo mu busiraamu nti mukadde bw'aba yafa osobola okumusiibira Ramadan.
ekyo tukinaayo yate yo n'agisiiba ddi yeeyo onaagisiiba ddi ekyo tukinaayo mu kimu busiraamu nti mukadde bwafa osobola okubeera ng'omusibira Ramadan. Pozi kirabikako okuba biseera bya hijja tunaagamba nti ngenda kukola hijja empeerezebwamu Allah aziweerani mukadde wange. Nakino kyogambye tosobola kusiiba ate nga bwewa n'omutango nti gwe omutango kwowaayo gwa mukaddewo. Ki ekirungi kwe kukwata kyokwata n'obeera ng'osaddaaka n'ogamba Allah subhanahu wa ta'ala Allah empeerezebwa mu kusaddaaka kwange mu Ramadani muno naddala mu Ramadani bwe tugenda okuyingiramu kubanga mwezi gwa nkizo n'ogamba nti kino kyempaddeyo kya mukadde wange Allah subhanahu wa ta'ala bwe yajjula oba kya muganda wange oba kya mugundu wange gundi Allah bwe wajjulula kike Allah beera ng'omuwaamu empeerezo ebeera ng'ozimpeera mukadde wange ezivudde mu sadaka eyo gye nkoze. Naye nga ekiseeka obulungi ddala abantu baffe abaafa kwata ensimbi oziteeka ku umma house ogambe nti ekizimbe ekyo kibagenda okuzimba ekya umma house ebbanga mukadde wange lekirimala nga kikyaliwo mukadde wange abeere nga akola ki afunamu. Bwetyo bwe tukola naye tetusiibira oba tetuwa mutango ng'oguwerani nga bw'obadde ogamba ng'oguwera mukadde wo yafa wabula tusobola okusaddaakira bakadde bo abaafa n'obaako kyosaddaase n'ogati Allah empeerezebwa mu kusaddaakwa kwange okwo beera ng'oziwa mukadde wange. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Latifa abuuza nti senga nkedde n'ensiiba nga lunaku lwa Mande ngenda okuwulira nga bagamba nti ate tuli mu lunaku njeru nsobola okukyusa enniya. Ennaku zonna za sunna, ennaku zino zonna za sunna osiiba busiibi n'enniya giwazze nayo bw'obeera ng'obadde musiibi wa nnaku njeru ebbanga lyonna ng'obadde musiibi wa nnaku njeru. Ennaku njeru zino ne zikuwa ate nga wamu n'ekyo osiiba oli musiibi wa lunaku olw'Emmande nga bwe gubadde olwaleero waliwo Allah abantu be yawa nga ennaku enjeru tezibayitako ng'ate mwana wattu n'olunaku lw'Emmande lubayitako. Ennaku eza sunna oba okubya ejjinja limu okubya ebinyonyi bibiri n'ejjinja limu oba okubya ebinyonyi bibiri n'ejjinja limu. N'olwekyo abantu ababadde basiiba olunaku olw'Emmande nga balusiiba wamu n'ekyo nga basiibi bannaku enjeru abasiibye olwaleero bakubya ebinyonyi bibiri n'ejjinja limu singa tubeera mu nnaku za sunna. Era totawaana kukyusa nniyayo n'ogamba nti olwaleero lubadde lunaku lwa Mande kati ndukyusizza enjeru zino ze zisingako. Nedda, genda n'enniyayo Allah subhanahu wa ta'ala ajja kubeera nga akusasulamu ekisinga obulungi. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Ekibuuzo kino kyabuziddwa abantu bangi. Farida yakibuuzizzaako, Samiya Kakooza yakibuuzizzaako, Zulfa Abdul Wahid naye bakibuuzizzaako bangi. Agamba senga mmanya nti Ramadan etuuse kati nendeeta nniya nga yakusiiba mwezi mulamba amakulu n'abeera nga tajja kubeera nga anuubirira buli kaseera buli kiro. Agamba nti okusiiba kwange okwo kubeera kutuufu. Abanga ensonga y'okuleeta enniya oba bwe twabadde nga tusoma ku bikwatagana n'enniya mujjukire bulungi nnyo twagambye nti enniya yo yennyini eyina shuruutu zaayo ziri nnya. Enniya yennyini eyina shuruutu ziri nnya naye nga shuruutu esooka aljazimu kumalirira ddala niweewaayo. Ne tulaba ensonga y'okubiri Ta'yin kwe kubeera nga oyawula ekyo ky'ogenda okukola. Bwe kubeera nga kusiiba tuwagambye yawula nti okusiiba kw'ogenda okusiiba kwa mwezi kwa lunaku oba mwezi gwa Ramadhani oba ku lunaku lwa Ramadhani. Kubanga twagambye nti omuntu asobola okusiiba naye nga bulwadde bwe bumusiibisa. Naga nti abasawo bamugambye tosiiba obulwadde gayino bwe tukubye tosiiba byetaaga okumala ekiseera bwe kityo oba lunaku lulamba nga tolidde kantu konna n'olwekyo siiba kisoboka. Ne baga nti kusinziira
eddagala litukubye siiba okumala olunaku lulamba n'asiba olw'ensonga eyo oba olw'obulwadde nga tayagala kulya naye kyo okusibwa ku bumu ku bubonero ku shurutu z'okusiiba oteekeddwa okubeera nga ogamba nti kinsiibisa nsiba Ramadan at-ta'yin ne tulaba at-tibid okubeera nga ensonga ey'okusatu kwe kubeera nga enniya eyo ogireeta mu kiro ng'ogireeta ekiro ng'enjuba tennaba ng'enjuba emaze okugwa nga alfajiri tennaba kukola ki kuvaayo awo nayo shurutu yaki ya nniya kaakati shurutu esembayo at-tajdid kitegeeza okuzza obujja buli kaseera fajibu tabyid الصيام في كل ليلة من ليالي رمضان kikakata abange kikakata okuzza obujja buli kiro mu mwezi gwa Ramadan inda al-jumhuri abamanyi abasinga obungi kyebeegattako abamanyi abasinga obungi ekyokuleeta enniya mu buli kiro kibasinga okwegattako abangi li'umumi hadith Hafsa olwa hadithi ya mukyala w'omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallama ayitibwa Hafsa hadithi egamba ti man lam yujmi'u siyam qabla al-fajr fala siyama lahu omubaka alayhi salatu wassalam hadithi ngejibwa ku mukyala ayitibwa Hafsa agamba nti omubaka yagamba man lam yujmi'u omuntu yenna ataleta nniya ey'okusiiba qabla al-fajr nga al-fajr tenavaayo fala siyama lahu talina kukola ki kusiiba bajamhuru ulama abasinga obungi ekyo kibakola batya kibeegattako n'olwekyo kyetulina okutambula nakyo tutambule n'ekyo kyekisingako obulungi ekyokubeera nga tuleeta enniya fi kulli layla mu buli kiro abange nga bw'olaba bw'otawaana n'okuddiŋŋana essola sikakasa nti okuddiŋŋana essola okufunamu obuzibu n'olwekyo bw'otyo bw'obeera ofaayo okuddiŋŋana okuleeta enniya hatha qawluhu ekyo ekigambo ekyo kyekisingako obulungi kubanga abamanyi abasinga obungi kyebeegattako mu bamanyi abo betugoberera n'olwekyo kyekiba tutambulako wa barakallahu fikum wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Bismillah muganda waffe mwanyinaffe ayitibwa Fatima binti Muhammad yabuuza ekibuuzo n'agamba nti daaku etukakatako okugirya. Nja kusaba mwanyinaze obeere ng'okkiriza ekibuuzo kino ekyakulya daaku kijja kujjira mu musomo gwe tugenda okusomako biidhnillahi ta'ala ku lunaku olwokusatu Allah bw'anaabanga atuusizaayo nga tetunnaba kufa olunaku olwokusatu ekibuuzo kino mukijja okujjira kakasa nga kijja kubeera mu musomo ogwo insha Allahu ta'ala. Noono mwanyinaffe omulala abuuzizza Hajara weegadde ku kibuuzo kyo weekiri mu maaso awo ekibuuzo kyo nkijjukira bulungi nnyo weekiri mu maaso awo insha Allahu ta'ala naawe ojja kubeera nga okiwulira biidhnillahi ta'ala nsuubira kyo kiyinza okujjira mu musomo ogw'okulwokutaano ekyali kigamba nti omubaka alayhi salatu wassalamu obubaka obwasookera ddala yabufuna mu mwezi gwa Ramadan bwe tunaba nga tutuuse ku musomo ogugamba ogumu ogulimu mu mannya agayitibwa Ramadan awo ezo kibuuzo kyo okijja okugiraawo olwali wabuuza n'ogamba tinyinza okuba nga nsuubira nti enkya nyinza wali badde oyagala ku mbeera zammwe ez'abakyala nti oyinza okuba nga osuubira nti olunaku lw'enkya ojja kuba nga oteredde bulungi n'ogamba nti kandye eddaaku wange nja kunaaba ku makya kira mulwakitya ndowooza bwetyo bwe wadde obuuza. Hajara kinjala wa muganda wange oba mwenna mubeere nga mutegeera nti ekimu ensonga ejjawo omukyala abadde mu hayiri oba abadde mu nifaasi atandike okusaala oba atandike okusiiba ekijjawo ensonga eyo kunaaba so si kuwona ekijjawo ensonga eyo kunaaba. Omukyala bw'abeera nga abadde mu hayiri oba abadde mu nifaasi
ekitukakasa nti ateredde kubeera nga amaze okunaaba. N'olwekyo leka kugamba nti kandeete nniya ey'okusiiba enkya ate nga tonnaba kunaaba ate oleeta enniya okukola ki ey'okusiiba. Nedda, sooka onaabe oleete enniya yuridu llahu bikum al-yusra wala yuridu bikum al-usr. Allah bannange yatuwagaliza obwangu, Allah tatwagalizangako buzibu. Bw'obanga olaba tonnaba kuteera bulungi leka kweteekamuuko mbeera egamba nti ddakuwankammulye ndabikambwe nnaatuukirawo ku ssaawa 11 ez'okumakya 12 awe nyinza okuba nga nteredde bulungi nennaaba. Nedda, kirekere ddala, kubanga n'okuwona kw'abakyala tuteekeddwa okusooka kumala kwetereereza ddala bulungi nnyo, ne weetegereza bulungi nnyo nti owomye n'onaaba n'otandika okuyingira mu mikolo gyaki egya ibaada. N'olwekyo tobeera ng'oga nti akamala okulya gandiddaku wange naanaaba enkya. Ekikuyingiza mu kusiiba kumala kuvaawo kwa kunaaba, ekikuyingiza mu kusaala kumala kuvaawo kwakola ki kwa kunaaba. Bw'otyo bwe tubeera tukola abakyala ffenna. Wa barakallahu fikum wa jazakumullahu khair, wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Madina Yakub abuuza agamba nti ffe abakyala tulina ennaku zaffe ze tulwala, bwe ziyitamu tunaaba ne tusaala ne ku sawumu bwe tukola. Amakulu nti omukyala asobola okubeera nga abadde mahili, hayidhi oyo n'ayitako n'agenda mu kye tuyita damul istihala, omusaayi gw'obulwadde. Omukyala olwo obusiraamu bumulagira okubeera nga anaaba, bw'amala okunaaba neyesabika n'asala. Wakadhalika fi sawm, bwekyo ne mu kusiiba era bw'otyo bw'okola. Singa obeera nga ofunye bulwadde bw'otyo era bw'okola otya bw'okola, n'obeera nga osaala. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Muganda waffe Farida yabuuza nti omukyala bw'abanga abadde ne bbaawe mu Ramadan naye obudde bw'emisana naye akakatibwako okusiiba shahrayn mutatabi'ain, myezi 2, munnange tekikakata ku musajja yekka, ate gwe bw'obeera tokikoze naawe obeera okikoze. Kikakata ku mwembi, omukyala n'omusajja mwenna mukikola. Omukyala n'omusajja mwenna mulina okusiiba, mulina okuwa omutango, kubanga mwenna muba mwonoonye mu Ramadan obudde obw'emisana, ate nga kyatugaanibwa omubaka Muhammad sallama. Tekikakata ku musajja yekka, naawe omukyala gwe bakikozeeko oba okakasibwako okubeera nga onaaba. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Hudu abuuza nti nzikirizibwa okunywegera hajati wange mu kisiibo. Hudu obadde otya? Hudu oyagala kukola ki muganda wange? Ku mulembe gw'omubaka Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, omusajja omu yajja nga muvubuka yajja maaso g'omubaka Muhammadin sallallahu alayhi wasallam n'amugamba nti ya Rasulallah, nzikirizibwa okunywegera mukyala wange mu budde obw'emisana. Omubaka n'amugamba nti la, tokkirizibwa, togezaako n'okikola. Ate wayitawo akaseera katono nnyo, omusajja najja nga mukadde musajja mukulu, n'abuuza ati ya Rasulallah, nzikirizibwa okunywegera mukyala wange mu budde obw'emisana? Omubaka n'amugamba nti tolina mutawaana okkirizibwa. Lwaki bw'atyo omubaka bwe yakikola? Omuvubuka obusimu bwo busimulukuka mangu, osimulukuka mangu okubaako kyokola okusinga omusajja mukulu omukadde yeekaddiyidde. Omukyala asobola n'omwekulukuunyaako n'atabaawo kigenda mu maaso, naye ate gwe omuvubuka olaba otunulako butunuzi n'okyankalana n'okyensoga lwaki baggaana. N'okyo Hudu tojja munnange kusobola kubeera nga weefuga munnange bw'onaagezaako n'onywegera omukyala mu budde obw'emisana. Oyinza obutasobola, Hudu okyali muvubuka, nze nkulaba okyali muvubuka, oyinza obutasobola n'okyensonga eyobeera ng'ogireka. Naye ye ng'omubaka Muhammad sallama, mwana wattu ye bakyala be yabanywegeranga mu Ramadan ng'asiibye.
naye tosobola kwefuga omuvubuka era kireke ekisingako obulungi beera ng'okita tuleme kubeera nga tufunamu emitawaana. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Wabuuza ekibuuzo n'ogamba nti okusenya kuli kutya mu kisiibo naddala waliwo eddagala lino liri strong. Eddagala lyo tubeere nga tuli ewala oddikozesa mu Ramadani nga twasiibye, tubeere nga tuli ewala oddikozesa mu Ramadani nga twasiibye linzo tubiirako emitawaana. Ekisingako obulungi kubeera ng'okwata omuswaki n'osinsa mazzi makalu nga totaddeeko na ddagala, kyekisingako obuki obulungi. Naye ng'okusenya mu Busiraamu mu Ramadani tekyonoona kusiba kwa muntu, naye ekyenkwebaza lyeddagala eryo ly'owulira nga wennaakamu konna kawoomeredde n'owulira nga likusonsomola ne mu nnyindo, kiba kirungi n'obeera ng'okola ki ng'oli ewala, kyekisingako obulungi. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Mwanyinaffe yayisi Najjuma yabuuze n'agamba nti tategedde kigambo funtula kikitegeeza. Nja kukusindikako ewa mwanyinaffe Eshe Farid insha Allahu ta'ala. Kusaba ogendeko mu inbox ya Eshe Farid akunnyonnyola ekisingako awo ekisingako, kubanga ye funtula abadde amukolera ddala embaala eyo webusiye yabimanyi bulungi nnyo, ajja kukunnyonnyola okusingako nakunze biidhnillahi ta'ala. Wa barakallahu fikum wa jazakumullahu khair. Saba Allah subhanahu wa ta'ala tuwe ekiro ekirungi atusinkanye olunaku lw'enkya nga ku lunaku lwokusatu nga tukyali balamu. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.